Paraso nolaba. Just namutalumunga wona yambula omuntu. Gana gwe yambule. Ngomala okuba sholere ekiro. Omuntu obo ino mugamba twayi. Sente zino z'okubiza zino z'okoledde. Naye bombo kirato yosebo nga tasasula. Kasasiro. Nawuliranga banyumya Paraso nga banyumya kasasiro mwerere. Mwana obo busente butono mwana. Okati omuntu nga bwana sebo busente butono bwenna koledde gobo obulabanga obutono akitobumpa. Mwana obo busente butono dodo ngenda kola bichi ogenda bufuna munno nga akubeereddewo wiiki namba mu bituwe ebyo kasasiro bimenya buladi bimenya. Ku MR Live kwe tuli n'olwaleero oba ku mitani kwa Bong Live kwe tuli gwe mwana Katonda ali yatugoberera. Omulamu yalwala, omulamu yasinkana ebizibu. Tewali mufu asinkana bizibu, tewali mufu alwala. Gwe mwana Katonda akyekubagiza olw'obulwadde obukubala embiriizi. Kiteeke wabbali osanyukire fact ey'okuba ng'okyali mulamu. Obulamu bwe buba bukyaliwo ng'okyabulwanira ba n'essuubi. To giving up kubanga omufune bamuwalula batya talumwa. Omufune bamuteeka otalina kizibu na kimu kyasanga aba yagenze dda. Ekyokubanga okyasobola okusanga ebizibu ne bikuyuuya ne bikkangamu kya muwendo nnyo kuba kitegeeza nti okyali mulamu era okyalina ekyobugagga kibayita bulamu. Let my people go ye campaign ye tulimu. Laba Omukyate Foundation abaana 15 n'okusoba nga tubaze bakulu tugenda bajja wano tubatwaleka Mmengo. Makindi etuleze etwagadde neke kaseera Katonda nga bw'atwagadde n'atuwa eddoboozi lye ke kaseera naffe tuligondere katutwale abaana baneka Mmengo mu kifo ekigazi. Ebizibu bingi ebiri wano, environment, abaana ne bw'omunenya obutanaaba ne bw'omunenya obutasoma. Banne balwanidde kadomola bamunyiza ku ssomero ticha yankoze kino bamuyeeyeza kyangu nnyo okuva wano nadda ku street kubanga mu kibuga bali balengerawo we tubajja. Kakati batufuna eka Mmengo ekiro kyaffe kyali nti katuzimbe rehabilitation center kyasinza okuba ennene mu Uganda wano era amatiri bonna. Abaana abo tubatwale bali freshing bo obwongo badde bujja olwo n'ekiseera kywa kituuse ekyo Katonda kyatusuubiza balikomawo bali ekibuga nate. Naye waggulu wabina balikomawo n'enjiri egamba nti batuyigiriza okwagala weewaawo naffe katugende tukola ebyokwagala. Ensi yaffe ku mutima yeesooka era toggwangamu maanyi olwabo abantu omu ababiri oba basatu oba abana abagifuula embi nedda. Ensi yaffe si kyeri nungi nnyo ekitenkanika. Nebaza Mukama olw'ekyo Let My People Go campaign episode eno njiweereza abantu bonna gwe nga yonna gy'oli ogamba Metanikula Bongo by'oyogedde okumala emyaka 5 bikoledde ddala amakulu mu bulamu bwange. Brand ya Metanikula Bongo ekyusiza obulamu bwange. Gwaga nti music wo gw'oyimbye okumala ebbanga lyenkugobereredde ayina kyayongedde ku bulamu bwange. Vayo nkwatireko, vayo tukwatireko. Gwe wekka leka kino oba kano kaba akabonero k'okusiima gwe mwana Katonda ali eyo eri obuweereza bwaffe n'erinnya Metanikula Bongo brand eno. Leka enebe ensigo ey'ensi ekimu eky'ekkumi eky'ensi ne waggulu wa byonna. Leka tugunumize Katonda waffe nga tugamba nti weewaawo mu John 15:12 yatutuma kwagala naffe twagadde. Wiiki ewedde first week twafuna emitwalo 9,712 wiiki ewedde. Wiiki eno tutandise bwe tuti ku bukadde 7 ku main building. Sofa wiiki eno etandise mukyala Namukwaya Julie atusinikidde emitwalo 2. Bannange Mukama akuwa omukisa. Client Beauty World kafuru mu kutabula ebizigo yino yagambye nti buli week kyenaakwasaayo ku magoba buli week nja kubako ne kyensuulayo. Yatuwa emitwalo 10 wiiki eri yazemu natuwa emitwalo 25 wiiki eno naga akambracinge wiiki eno n'ensigo yange yensi ya mitwalo 25. Mama Namukwaya Julie yatuwadde emitwalo 2. Client Beauty World kafuru mu kutabula ebizigo
atwadde emitwalo 25. Lwaki tuwagira abantu bwe batyo? Nsonga gye sobola okuwa ddala etugaana okuwagira Client Beauty Award. Bannaffe bangi babikoze naye tewali ayimuse kugamba nti nedda abaana bwe tujja ku nguudo beetaaga obulamu nabo, twetaaga okulongoosa eggwanga lyaffe, twetaaga okuba kampani nnungi, twetaaga okuba abatuuze abalungi eri ensi yaffe. Bangi amaloboozi bagawulidde naye babiganye. Ye naavuddeyo n'agamba sifuna nnyo naye akatini kenfuna kengenda okugyako ekimu kyange eky'ekkumi ekyensi nkiwe labawo nkyete foundation eve wano paka Kammengo. Kitegeeza ki? Leka buli atoola ensigo ebe enjiri eyeessuubi eri ensi yo. Leka ensigo gy'otodde ey'ensi etwale buli bulwadde ebikuluma, amabanja, stress, okweraliikirira, erongoosa olubuto lwo, obufumbo bwo, ebigere bwe buli bw'olinnya otwalewo. Era leka ekiwa kya Mukama kikutambulireko buli omu agambe nti wuuyo asonze. Client Beauty World gw'alina endwadde z'olususu bimugaba, oyina ebintu ebitategerekera ku nsusu, lukusiiwa buli bwona bweyagala kogga, simanya ebintu tebitambula bulungi, buli andaba kanziruka, andaba nga kimenke, nayagala okweyerusa, engalo ne zijja bujja, njagala kwerukamu, njagala kuddugalamu. Byonna answer ziri ku Client Beauty World. Beeyune abantu abalungi ng'aba bamanyi obulumi bw'abantu b'ensi yaabwe, ndowooza be banyuma okuwagirwa. Tukyagenda mu maaso, vaayo tole ensigo y'ensi, Mukama agenda kikubalira. Weewaawo nkomyewo n'omuyimbi w'eggwanga amanya bampita Rima Sam oba Metanikirwa Bongo. Omuyimbi bamuyita Twilight. Couscous. Couscous kategeeza ki? Couscous anti nze kiseka. Kiseka kati nalijja mu couscous. Eredde ekikanze kiseka. Era oliwulira kise. Kategedde. Yaman. Kiseka. Yaman. Owaye mbadde nkyali ku interview wano kakiya ngenda kudda mu koneko. Seka wali bakuwa kivulu. Wali bakuwa kivulu. Sudan kyali wange. Amanyi Oluganda mu Sudan? Mu Sudan kyali wange ali abajuba. Kakati? Ojukubye? Njituuzizza. Etandise okudda mu simu yo. Omwimbi Palasa akoze buli ekisembayo agambye olukubye nkusudiyiza naye byade byakusudiya tojja shootinga video mu nju yange. Palaso nolaba. Just namutalumu nga wona yambula omuntu. Gana nkwe yambule. Okitegedde. Naye kankwate kanfate ensi yange. Webale nnyo byonna. Era okuva ku olwo twaddamu okukwatagana byali bivulubye boda to boda. Ate n'ebyo bannange anti Palaso genda nategeka boda to boda concert sezo bitegeera ebyo mu lockdown era awo weewatyo kyalo ku kyalo tusooka tuyingira 40 poto kwata ni kinani nali nganye kubanga nali nanoomamu nganzo omuntu nga nazirumamu ozirumamu emba wacha wewe kiki naye kanzirume engoma njina naye kanfate byange fata bibyo kana ategeka mawozi boda to boda ne banoonya ningamba kikangende nkole sente yakubira yampereza message naye ate naayita ne mu kyali wange oyo nga yakola kikuba kyali nga nali mbeera naye ate nga bakwatagana nnyo ne Palaso kitegeera kati nga mbeera naye kati ye yasinga okunteekamu ekyo ekyokugenda mu ttuwezo naye nga nali sijja sigenda mugobamu nazirumamu message yali egambe oziruma message yali egambe jasijja ntukole tukole sente mwana kana kaseera nga omanyeera kodi ngamba easy ngende nnoonye sente tusooka tukuba boda to boda ezo naye boyi tewali kintu kyenakyawanga kubeera mu ttuwa ezo ng'ogenze n'amuyimbi nga yategese anti ebintu biba byakweyiya okategedde biba byakweyiya nnyo biba byambwa nnyo okategedde nti osobola ogenda n'omuyimbi mu boda to boda ezo bituwa ebyo weebityo naye boyi osobola obbonaabona mbuuza otya muyimbi munene munamuyina ennyimba ate mubonaabona biki anti kati ebyo ensonga lwaki mba nze ŋŋamba sigenda kugenda mu ttuwa ezo
lwansonga mba nkimanyi sinze nnyini ki nse ngenda kuba nsasulwa busasulwa ate ensasula y'abayimbi nfu nnyo era twavayo era tuyombye ne Palaso mwayombera yera twayomberamu nga yena nibakaddeide yawo bamali simanya baani obuzibu bwavaawa mbuuza wa tukuba tuwa tuvudde fort tumanya tugenda simanya luddawo tukubye obwalo yalaawo bungingi wiiki number down okategedde kati obuzibu buva ku SHOS yali eddirira esembayo naye ng'emazima tebatulipa majja tebannatuwa majja okategedde ulira anti nga biri mu bya binombo katusoge tutudde Kampala tugattegatte ezivudde okategedde ebyo bikoodi nze namanyirawo neŋŋamba neeno najja nali neegeziwazza nga sigenda kujja nali neebuusizza nga sigenda kujja laba bye bazzeemu neŋŋamba kaweddemu dda ate tulinde tutuuke e Kampala sho nga tuzimazeeyo tugattegatte tubalansinge kasasiro nawulira nga banyumya Palaso nga banyumya kasasiro mwereere okategedde mbolindako tudde e Kampala tugattegatte tukubye tuwa wiiki namba nga n'ennaku ezigwamu sho zaalinga 8 naye nga buli kanaku musiiba mutambula okategedde bundi bujjo kwata simaya hoyima 40 lololo buladi netebereza nga nigoyo tabookya transport mugenda muti nga tuba tutambula tufuna gye tusula mu maloogi amamotoka gaba tusula mu maloogi kumakya ne tugenda tukitindiga olugendo olulala emmotoka mukozesa zaani naye n'emmotoka yange Mark X ngimanyi eyo okategedde nga nze gye nvuga okitegedde amafuta gonga akoti nga amafuta agateekamu okategedde nga nze gye nvuga lukeera ne tukwata fort olunaku ne tukya ne tukeeta hoyima nga olwo natukuba tumaze kukubayo gye tumala nga tugenda ewalala naye nkugamba nga tatuwokya majja okategedde naye nga muli mu ngeri eri buladi waffe agenda bikolako agenda bimala kunjwera wano muganda wange era yaddamu byebintu byebimu naye nga zigera nze neebuusa nnyo nagamba nno kati tebereza nga neza vibe bino bemubaala nga mumaze okuba sho okufuna vibe boyi ng'okwatana mu ssente zo ndi vibe oba olina okwekubisaamu nti nga temunnagenda ku show ebityo ne mubeerawo akategedde kwekubisaamu ozofuna yawo bebi bishegera kati bebi bwakukaabayo kibiya wali wagenda mukyalawo saagenda naye anti etuusangiri ate osobola okugenda n'omusenyu ku biiki tosobola kugenda n'omusenyu ku biiki babebi modi yesimujja oba olyawo kigamire ngu lyakubbiya okategedde kati obutaba mu buufu mwana ebyo era nagamba boyi naziruma nnyo kubanga otebereza kubanga boyi mukuba sho naye nga tabasasula okategedde ng'omala okukuba sho leero ekiro omuntu oba olina omugamba twayi sente zino zokubyiza zino zokoledde naye Bombo Kirato oyo sebo nga tasasula kinene nnyesha Bombo Kirato kati ate ki Bombo Kirato era boyi nzaabo kyova olaba nze simanya mbu baye tonyumiza saagala kumanya mbokati awunyize nnyo ndabye anti onyize nnyo oba nze mutiitiizi gw'omutiitiizi naawe ng'ate abantu bagamba siri mutiitiizi anti kati awolaze nti otidde oba otidde Bombo Kirato oyo tugere maaso omukalirabo kana naye wakyo tuwasa kati wulira obuzibu buvaawa nga nsula muloogi tuva ku sho yaddirira esembayo otutambudde sho nga 5 down sifuna ssente naye nga nnyina ate okubeerawo nze omuntu nga najjamu n'akajja kange nga bw'omanyi nti nange nina eŋŋoma zange era nagenda okujja mu sho nga talina n'esho ze nali mbuukinzeeko kitegedde kati nze ngambaamu n'akasente kange era kekannyamba okatebereza singa saabaamu n'akasente obulamu bwe nandiyiseemu ate nga tuli wala nga tolina nagyo oyinza kugamba nti kanzire site kyovulaba bwe nkugamba nti abo Bombo Kirato nze ayi okategedde kati obuzibu bujja nsula kugenda tuva ku sho eddirira esembayo
bano bonna bawololo bafuna buloogi mwe basula nze nga nkyalina wenkyakwamidde nkyalina nkibbebi kyange kyendi nakyo bali bonna bagenze bafunye buloogi n'abayimbi n'omuyimbi Palaso naye agenze n'afuna luumu ezize kati nze ntuuka ku luumu nga babapanze babiri musule babiri ku kitanda nayamba nowe nsula nzekka njagala luumu yange okategedde njagala luumu yange mpita nannyini manager wa lodge mukama nfunira luumu ennene ennungi matiribona okategedde aginfunira ngamba yiino okategedde bukya ku makya sijja kulwisa bano ba manager ab'omuyimbi aba Palaso bajja buli omu babala bwe yasuze bagenda sasula basanga nange nasuze muyange si boyi abo bayagala okummanyiira okategeera so boyi yambuuza mwana lwaki wasuze bekanga namugambe kati gwe bombo kilati wayimba kigwa ngamba we bali awo kyokka nabo bayimbe naye ate omukulu naye ate omukulu ndowooza yabassa yabateeka awo bali awo yabazuula bali awo nga bombo kilati aŋŋamba mwana tetulina majja lwabadde tutegese bulumu tusule babiri okategedde tufunze okategedde namugamba bombo kilati gwe mumpa sente mmeka kuva lwe najja mumpadde sente mwakampa sente mmeka okategedde kuva we najja nze neteekamu okategedde kati ne kulumu gwegala kummanyira ne kulumu obulumu loogi bunaku ku mutima kyobwo okategedde neŋŋamba omuyimbi ng'ataba munaku nnyo ku mutima okategedde okuyombesa toilet gwe yakubira essimu najja muyimbireko ku shoze kati bwatamuwa ssente yamuwoleza Kampala katutuuke Kampala okategedde kati ate ensuze mu luumu neyagaleko nange ate muboyi mukuba emimiro nagamba mukubire muse ku ssimu bosi wo anti namugamba kubira Palaso anti ye bosi wo muse ku ssimu ate twayiraiti mwana mukimanyi mwana twajja kuyiriba majja namugamba blood naawe beeramu ng'obunaku oyina bungi ku mutima ompadde sente meka kuva bwe twajja nsuze mu loogi yino ya $5,000 anti awo namala muviirako nagamba ya $5,000 obedda gye bayombera namugamba mwana $5,000 loogi gye nsuzeemu sifuna sente kuva lwe najja kati nsuze mu loogi ya $5,000 yagala kundaga nti nkoze kive ennyumba nkozesezza sente empitirivu okategedde boyi nze nze kikwatagana boyi okunyigiriza obulamu bwange boyi obulamu bwange ensi bunyigiriza ekimala kati bwe ndaba bombokera tomulala nga abunyigiriza no broda ndufuuwa bombokera ati akokokka kwe siva andi buli yena agezaako okuduleeta babombokera ati okategedde neŋŋamba kibanda ate nga namugamba boyi ate kati ate mumazeemu nnyo amaanyi $5,000 gya loogi gibayombesezza kati mugenda kunsasula mutesende za wiiki ennamba gye mmaze mutowa $5,000 gibakubiza emimiro okategedde kati nze natandikirawo bigatta sente za wiiki ennamba zo mugenda zinsasula mutya nkujjira tudde e Kampala tutuuka e Kampala blood obulamu bunnumiddeyo mutuwa obulamu bwannumira mutuwa kati tutuuka e Kampala omanyi bwonatuuka e Kampala nogamba ndaba kuki kuba twali wala boyi natuuka e Kampala neŋŋamba ndaba kuki tutuuse ewa Palaso manyi ngenda kukwatamu kasente bagenda kunsimba ebbaasa yange nzireekanga biki nga ndi fiiti ate nayina soko ve naye eyo kati nayina demu kategedde ebyomukyalo bisigala mu kyalo kati ate munnange nkusesaaki oba nga ebiseera ebyo nayina demu wange Kampala eno nga namuleka ali Tumbusaidi okategedde nga akategedde
ali lubuto yaman ye tumbu saidi yaman nga manyi nfata amajja ngenze kuyiriba kuba nsonga nnyingi ezantwalawa mutuwa kuba nali ŋŋaanya naye nabigattagattamu ne ŋŋamba naye kankole ki kaŋŋende ngattegatte bingi tutuuka e Kampala twejaga ŋŋamba boyi nzira ewaka n'amaki ne baasa yange okategeera yali tumbu saidi gyali ng'alina waabwe tumbu saidi ng'alina waabwe talina waka okategedde nga ddemu alina waabwe ginnamuleka gye bamulabirira nze ne ŋŋenda mu ttuwa okategedde tukomawo omunyi kyeba nemwe muzannya n'abantu twatuuka omukulu yayogera yagamba mwana katusooke tubibalansinge tugenda bakubira buli omu essimu company yali organized temwali byorganized just kwefumba kw'abayimbi nga Palaso okuba organized biki kwefumba kw'abayimbi okategedde yagamba negwe omanyi okubanga otutte abantu mu bituwa byo wiiki namba ku n'ennaku ezigwamu tobawa amajja ne mutuuka ne site ate n'obazza mu maama awunya taata okategeera maama awunya taata ate tulinde bannaye tubibalansinga ezivuddemu tubigattegatte buli omu tugenda bazza ku ssimu nagamba kyali wange nze siyinza kudda mu bino era bwe banaakuba essimu ojja kgenda opiikinga essente ezo okategedde saayomba nekakkanya ng'omuntu okategedde nga wonekakkanya muli ng'omuntu n'ogamba kati kino kye bakoze bakoze ekisembayo kye mbadde sisuubira kuba mbadde mumanyi obulamu ke bunnumidde eri tuzze e Kampala bagenda kumpeerawo pepa wange gwe nkoledde boyi we bannawulira nga batandise okwogera ebitakwatagana nagambirawo kyali wange ojja kukima ssente ezo nzo ngenze era nanyolerawo emiziga yange ne ŋŋamba kanzire ewaka engattegatte kubanga jjukira era nali nkomyewo nga nnyina okugenda ne ndabaddeemu okategedde ova eno nga obagasegase ebintu nti bwe amajja genkoze we gavwenvwe ngafuna ngenda yitira wano ngulireko ddeemu bino na bino dododo neyabeewo mbatwalire bino na bino okategedde kati nadda ate mu yakwepima abebi nkyaliyo tukyali mu ttuwa naye nga ndi mu sindikirayo ekyebiri bebi ngenda kukulaba ngenda kujjayo kanve mu ttuwa biki tukyali biki okyegedde ngenda kukuteerako nadda mu yakwepima kuba sivuddeyo na ssente ate zaasala biki kyobalaba nkugamba babombo kiraati abo era ndeka mbayite nababombo kiraati ekyo kyo kindekere nyina ensonga zange lwaki nze mbayita babombo kiraati abo bablood clat bakigwana boy gwe neepimye kati nziramu nkubira ku kyali wange gwe nagamba abafa tebatusasula okategedde nga sobola kuddamu oyo saakaasi nti ate mukomewo n'enkya nze nga nziramu ebyo nagamba kyali wange babeereko gwe wankubira amasimu agakaleekaleeka okundeeta kati baabo babeereko basasule bakuwe ssente zange ojja zindeetera bwe beeseetinga bwe banaasatulinga ne babala ebitabo byabwe babeereko nze zange zinaavaamu ze banaasiima okumpa ozindeeteranga nembata ate nazirabako bwe mbadde nkujjira wakategedde nti nze kati nzirawo ncekinga ku kyaliwa emugawaayi amajja biri bitya bakuwa amajja kubanga era wadde era nakola nali nnyina okuzirondwa naye nga waayi bakuwa ssente nzeetaaga okategedde kyaliwo nga ŋŋamba mwana abasajja tebannatuwa ssente nzira ku WhatsApp ŋŋamba naye kibanda ono kamuviireko kamuweereza WhatsApp note nsooka muweereza WhatsApp note ya ddakiika nga 10 ogimanya eyo voice note basudde okategedde nensooka muwandira voice note nga naye bulaadi kiki mwana mwanzije site nenzijja era wagenda okuŋŋamba nti nzije walaba era nga nnyina value gye ngenda okuteeka ku ki kubanga era twabaayo mu sheezo nga nze nninga omuyimbe
akuba abantu ne bakola ki yabagamba taata otukubye kwaliko abo babuyimbi Bajjo Wiranda bwani akitegedde naye nga nze nnyina eŋŋoma ezasensera yonna mu bundi bujjo mu Fort Portal President South Manyi nga zabatuukamu nga blood njirinya sina agamba Twilight on this one again. Tuli mu tactic nze ne Moscano. Hello class, sorry for inconvenience. Njagala mmanya abasomya abali present. Pay some attention to item when attendance. When I read your name ngogamba present. Muumuza corona. I'm present sir. Nagada sanitizer. I'm present sir. Byamukama virus. I'm present sir. Deliki kafyu mama. Eri wansaawo mama nyabo eri mu bundi bujje eyo simanya kenani. Monday I got nothing to do. Tuesday I got nothing to do. Wednesday I got nothing to do. Thursday still I got nothing to do. Okimanyi nga toyina otambulira tolina ochakalira mayumba mwe kigwera nali sibanga kawo weekend inenjerabira naye kati ekyowunyisa sikyamanyi na bweba sikyamanyi bia sente ze bamugula sikyamanyi bibala na bwe binyuma muganda wange ziri kutakeewo abaana nga banyola banyenye ebyensuti bati bundi bujjo ati nga nze nnyimba omuyimbi najja okategedde osalidwako omutwe namaliriza French Revolution era bwe nkugamba nti oyo bombokera ati omusindikidde voice note sindikidde voice note nga yaddakiika mpanda la wade okategedde muwandira azza namuwandira bingi anziriza mwana obwo busente butono ulira babombokera ati sewe boogera okategedde mwana obwo busente butono mwana okati muntu nga bwana asibu busente butono bwenna koledde gwoba obulabanga obutono lwaki tobumpa mwana obwo busente butono dododo ngenda kukola biki ogenda bufuna muno ng'akubeereddewo wiiki namba mu bituwa ebyo kasasiro bimenya buladi bimenya nga na papa kinga ndaga okupapa bwe kuli okusinzira nga bwe nkunyumiriza okupapa kwange kuliwa kuli mu kupapa kubanja oba mu kupapa ate ya balancing nga najikiriza yes mu balancing